nti we twasibira we tukyasibidde. Sipiika Anita Among ennaku eziyise zonna abadde atiisatiisa okukangavvula abooludda oluvuganya gavumenti olw'obutagenda mu palamenti nga booleka obutali mumativu ku bantu baabwe abazze bakwatibwa n'okubuzibwawo n'engeri gye bayisibwamu ab'ebyokwerinda nga bakubye enkuŋŋaana. Members have decided to be out of the house, then that means they should also not be in the committees. Kino abooludda oluvuganya gavumenti baakitandika omwezi oguwedde. Olw'ebyo Sipiika asinzidde mu lutuula lwa palamenti n'alagira gavumenti olunaku olwenkya etwale alipoota eno mu palamenti. I am now directing that executive presents the report to this house tomorrow. Omumyuka owokusatu awasaba Minisita Agataliikonfuufu Nakadaama mu kwanukula ku lwa gavumenti agambye nti alipoota eno yakutwalibwa mu palamenti olunaku olwenkya. Government will give the statement as you have directed through the Ministry of Internal Affairs tomorrow. Omumyuka wa President Retired Major Jessica Alipoota asabye Spiika akkirize ayongereyo gavumenti obudde ensonga eno gavumenti egyetegereza wabula kino Among akiganye n'alagira nti entonotono y'eba etwalibwa mu palamenti endala enzijuvu enaaleetebwa mu maaso. And allow appropriate time to those that are handling the matter so that they do due diligence and give us a full report. We will receive a partial report tomorrow. Mu kusooka olukiiko lwa minisita ku ludda oluvuganya gavumenti olutudde ku makya lusazeewo nti okuzira entuula za palamenti okwalangirira oludda oluvuganya gavumenti kugenda mu maaso okutuusa gavumenti ebaanukudde ku mayitire ga bannayuganda abaabuzibwawo ebitongole byebyokwerinda emyaka 3 kw'eneegiyise. Akulira oludda olwa gavumenti mu palamenti Mathias Mpuga Nsamba abuulidde bannamuwe nti mu palamenti si baakuddayo okutuusa ng'ensonga ze baayanjula mu ddiiro lya palamenti zikoleddwako. Nti we twasibira we tukyasibidde. Ne twongera okuggumiza ensonga ze twasalawo omwezi kati mulamba. Ensinkano eno era alagidde ababaka ba palamenti okugenda beetabe mu ntuula z'obukiiko era bajeemera ebiragiro by'okubagoba mu bukiiko bwa palamenti. Tuzzeemu okukkaatiriza nti ababaka ba opposition baddembe okusigala nga batuula mu bukiiko obukiiko bwa palamenti obw'enjawulo ng'ogyeko we tukulembera nga opposition n'obukiiko obulala. No chairperson of any committee can legally stop any member from attending. Mpuga aliko amagezi g'awadde ababaka b'ebibiina by'obufuzi abakulembeze baabyo abayisiza ebiragiro ebyabalagidde okuddayo mu palamenti. Ababaka ba palamenti abo abaweereddwa ebiragiro ku bitebe byabwe okuddayo mu palamenti. Ffe tubakubiriza okutunuulira obulungi bw'eggwanga bakole bulungi bwa nsi so si bulungi bwa kibiina. Ku ky'omubaka Francis Zaako okwesulwa akakiiko ak'empisa Charles Oneni amyuka ssentebe waako yeewunyizza Zaako obutalabikako nga yeekwasa ebiragiro bya Sipiika bye yakola gye buvuddeko. He acted on his own and I think that is the excitement, legal excitement. Agambye nti akakiiko ke tekannafuna kiwandiiko kyonna aleme okulabikako gye bali. No official communication has been forwarded by the clerk to the committee chairs to stop any member from attending committee meeting. Obedi Utale, ne lwekyo nakasibwa kusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.